gwe simanya ka pressure bagambe utologala TikTok olwawedde chogambe ennaku 9 wazitegeera bulungi zenagaba gwe wali omanyi nti bya wiiki 2 ba wiiki emu ennaku nabagambe ennaku 9 gy'emyezi 3 ate oli mukunywerako obuugi mboza Nobert yasula agugumuka ngangugumuka ki ngangugumuka ki tonywerako obuugi bwo so n'olw'ensonga eyo nyinza okuwabulamu nti nze tondowoozaako nnyo genda otembeye butembeya byotembeye ebyo basajja banno bakulinze bakuwoomerwe obadde ompita munno butereevu mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga munange ekintu kino tukiwanikira ddala. Of course mukwano gwange ntandise n'omukulu Kabaata si musanyufu si musanyufu olw'ensonga munange omuyimbi we Alien Skin bamuwadde eddakiika ntono. Jjukira Alien Skin yabadde performing yavuddeyo n'agamba banange bampadde eddakiika 10 wabula neragezaako nga wensobola ntemeteme ennyimba zino mbaweeko kasavu kanyama. Of course bafani babadde tebalina kyakola okujjako ogenda n'ekyo ekiriwo wabula nga kino kyabadde si kikolwa kirungi eri omuyimbi nga Alien Skin. Ez'eddakiika 10 bateraziwa ba upcoming kale tukkirize nti olunaku lwabadde lwa Diamond Platinum ne Chris bandiwezezaako ku ddakiika nga 2:15 ekintu bwe kityo nenga ye Kabaata agamba bw'ati Bapromoter be Uganda mulekerawo okudda ku bayimbi baffe bayisangamu amaaso n'obbamanyira. Nalaba vidiyo nga Alien Skin agezaako kukayira baami nti bamuwadde eddakiika 10 okuyimba ku show Diamond Platinum kwe yabadde bamuwadde eddakiika 10 zokka ennyimba nga 2-3. Oyinza otya okulanga omuyimbi ssaawa zino aliko n'omuwa eddakiika 10 Diamond n'omuwa kumpi ssaawa 3 namba ali ku stage ayimba ate nga wamuwadde ne ssente empitirivu. Okimanyi nti Diamond yayinza okuba yaweereddwa $3 ejja ddoola ku $400 yaweereddwa okujja wano okuyimba ne promoter wa Uganda wano akwata $3 ejja ddoola n'agiwa omuyimbi waffe wa Uganda. Bwe bava nga bagamba nti simanya abayimbi ba Uganda tebakulaakulana tebeezimba tebakulaakulana tebeezimba baneezimba batya nga temubawa ssente. Alina ajja atya ku stage n'omuwa eddakiika 10 lwaki mujooga omuyimbi waffe muyimbi waffe yaliko yakuba ssaawa zino n'ebyo yakoze byonna bisinga ebya Diamond Platinum. Diamond Platinum kiki yakoze ekyenjawulo okujja wano kokolima okujja wano kutandika okuluma bisimanya ate zali atandikako okuyombera zali wano ffe twaze ku mulembe gwa zali wano twaze ku bintu bya zali mulekerawo mwe bapromota be Uganda okudda ku bayimbi baffe bayisaamu amaaso tosobola kuddira Alien Skin n'omuwa eddakiika 10 zitya how walanze kuposta akakopi bonna mitwe baliko emitwe eminene nga be bakulu abakulembedde shene yabadde ebigogo nga wano waliwo Diamond wano waliwo Alien Skin nodira ali n'omuwe eddakiika 10 nga upcoming no temujja kudda ku bayimbi baffe bamanyira mwe bantu mmwe mubawa ssente ntono mulinga ababayamba obuyambi n'obeera nga obusimu nga promoter yalinga ayamba omuyimbi abayimbi baffe nababeera nga mu nsi yabwe tebalinamu respect. Ojja n'olaba Diamond engeri gye bamuyisizaamu nga bamuyisa nga omuntu avudde mukkulu buli kimu bakimuwa buli kimu kimuwa bonna security gye bamutaddeko niwona abayimbi baffe basajja batu bebeetetenkanya ne ka security musajja watu najja nawe okuyimba n'abeera awo n'anoonya waatula nga talabawo n'anoonya waayimirira nga talina wadde kantu konna kamukolako ng'omuyimbi sereebu naye si Diamond nga bamutwala nga sereebu byanywa waali kiki kyo kye mutegeeza Of course eyo nga nkujeyo ye musajja mukulu Godfather ebitambula munanga ono yalabiddwako nga atwalibwa era nga ayina obunnyogoka ku mikono wabula ekibuuzo ekiriwo yakoze ki yazizza gwaki nenga bo abatamwetaaga era abamuwalana bo batandise dda okuzinira waggulu nga bagamba ye bukyanga weepanka leero kaweddemu. Of course kambalageko ka video kano ate nawe wekakasizeeko tulina kye tukugyeko bwe tukukuti amasimu ameka 2 liri limu gali 2 eddala liriwa it's one you gave me one another one is where you get Raymond you give I have only this one there are 2 phones on pademu Raymond kerera you check yourself.
Of course eyo nga nkujjeyo ye Khalifa Aganaga yavuddeyo n'ategeeza omukyala amanyiddwa nga Leila Kayondo munange ebintu abijjemu embeera abijjemu ennugu olw'ensonga ebiseera ebisinga abantu abatagaliza tebabira successful mu bulamu bw'ensi eno. Kitegeeza omukyala Leila Kayondo alina okusala pressure yeesonyiwa alien skin because singa ye naye omuyimbi nga Khalifa Aganaga munange bamukuba ebikono ne bamuzalawa teyandibaddeawo era temwandimutegedde. Jjukira California tukubye ennyimba nnyingi naye oluvannyuma lw'okuba collaboration n'omukulu Jose Chameleone munange ono teyadda ebintu tebyatambula bulungi. Nkwagala nnyo gw'oli sister wange naye sandiyagadde obeere frustrated because tosobola kulwanisa maanyi g'abantu abo. You can't buswala buswazi ate oli mukulaga abantu nti olina ennugu okitegeera because Katonda si musiru ate n'abantu bano abasapotinze alien si basiru so tebasobola kubanga abo bonna akoze n'ekivulu mu nnaku 3 takiranze n'ajjuza n'akola gonna amawulire n'olowooza nti nno basiru. So my dear Kayondo, just sit down, look for a good writer like Khalifa. I'll write for you a good song. Ojja luteeka ku TikTok lujja kudduka ne alien yennyini ajja lukolera challenge. So naye to hating naye kati wano awo tuba tulaba okoze hate okitegeera kubanga naye Khalifa singa najja ne banwanisa bwe batyo temwani ntegedde omwana tumuwe chance ye. It's his time. Tumuwe chance ye kubanga tasse muntu ayimba buyimbi atayimba ennyimba zaabuwemu. Nze bwe najjawo nga ntandika okuyemba omwana w'emmese yakuba oluyemba ye muyimbi yeka gwe nawulirako obubi nga ndaba ekiyimba kyabuwemu kyokka kitambula omwami naawe emmese nga ndaba nampulira obusungu ali entawemudde okitegeera ayimbiyimbira bintu bye vibe ze just lwakuba gwe engeri gyagiyimbamu wamanyiira nti bantu mbadde manyidde kuwuliriza bantu ba vocalists kugamba ali ku kikwate ba radio mulidde nnyo bakitegeera naye kati oli. Of course n'omukyala Carol Kasita avudde nayogera ku nsonga lwaki omukulu Gravity omutujju yavaayo najjayo oluyimba olumanyiddwa nga tetunazina ku mikutu gye migatta abantu gyonna. Omukyala Carol Kasita atunyonyodde bulungi n'atutegeeza nti teyakikoze mu bubi wabula kino kyali kiteeso kyabwe ye ne Gravity omutujju. Jjukira oluyimba olwo tetunazina twazinyeeko tetunazina wobanga olutegera bulungi lwenjogerako olwo nno oluyimba lwali lwa mukyala Carol Kasita era nga Gravity yayambako obuyambi kitegeeza munange obuvunaanyizibwa obusinga buli ku mukyala Carol Kasita wabula Gravity omutujju bateesa nti oluyimba luno alupromoting okumala omwezi gumu gwokka because ono yali alina project ze endala ezijja nga tagenda kubanga ate afuna obudde olubeerawo ng'ate atambuza oluyimba olwo. Jjukira Gravity omutujju y'omu ku bayimbi bwe tutegeera obulungi nga mu kintu kya promotion muganda wange ye Kabaka kakati oyo yakwata oluyimba n'alugjayo ku mikutu gye gyonna platforms zonna we yali alupostinze ng'agamba akaddeko kaali kawedde wabula teyakikola mu bubi. Buterevu mukwano gwange nkujjukiza nti obadde kujiika media ensibuko y'amawulire kwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tukikwasaganya ddala bulungi nnyo. Kale nsaba Mukama Katonda bankumire mweraba.